Iye love tayina kwenda reason obera ngo yakala omusajja wo ne katoke kati Sylvia katugeze okurashinze ku Kayemba abadde ayitawaawo n'omukurashingako kati Kayemba oyo yali nnyo ngambye fu omusajja gwe nasembayo go bayita Kayemba erinnya ngambe erinnya eddala sana nakuddamu kuyiza erinnya lya Kayemba ngambe erinnya eddala Kayemba mwekwanako Kayemba ki Sylvia mwekwanako ne Kayemba ki gwogamba Sylvia mwekwanako ne Kayemba ki Kayemba wo ku kizinga eri wakola muyimbi nafukamira bambigaye mukazi yamutumira kawo tutunole natambula namuviira omanye kiko kiva simanyi kwe kiva ati nze ngenda kubulira live experience de nalimbaddeko nayo gwe nga gwe yes nze nganze nga kyatuuka ku gwe yes fumita emboozi nze twali tudatinga n'omuntu nengo omuntu ontanjagala byenjagala nze omanyi omuntu watanjagala byenjagala erinnya tulyogera of course nkumanyi tuyogera linnya. All right, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, a straight out aromatic entertainment. Prim chichi luzungu mama. Yes. Tell luzungu tugenda kuba Luganda. Okwogera luzungu fine. Okwogera luzungu fine. 15 buli kigambo. Luzungu mama bwatyo bwasazeewo okubeera nga abagamba nenga guys kanseti nomuli bulungi bamta Maurice Jordan Kawesa co-host wange. Kati goba host obanze ba host. You're the host? No, we are working together, we are duo. Guys, amanya kuba co-host ne Natalie host. Bo mukama wange. Kati gwani? Nze co-host, gwe host. Gwanchaziza nze co-host. Nsanso kulaba ku channel yange. Tekyali channel yaffe. Abanya namtebi Sylvia ngandi muzanyi wa kina Uganda ngandi muzanyi wa Aromatic Entertainment era ngandi CEO Namtebi Creatives. Namtebi Creatives abo bakola ki? Tukola film makeup, then tukola makeup, ne tukola hair styling on set. We own a brand, Ellis Fashion Store. Naye obulango tujja buteeka mu segment wakati. Obulango tebutandisiza. Nati but I was introducing myself. Your introduction yekoma kumanya. Kale amanya nze Namtebi Sylvia. Chimala. Chiwed. Chiwe checho. Ninesa mukama wange simuba tugenda kukwatagana. Obo osasure ngende. Ngusasura tonakola. Ama guys, bamta Maurice Jordan Kawesa na channel eno bagita Maurice Jordan K Media. I appreciate your support. Mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga mu supportinga okubeera nga channel ekuze because of you guys. Kakati olwokuba channel ekuze nange nalowoozezaamu nti nkyuseemu ko kuwaaka gwembawa emmere emu etama. Emmere emu etama. Emmere emu etama. Tosobola kulya muwogo paka. Sisobola. Wiki neggwako. Sisobola. Gwe manyi kati wajjolaga naye sisobola. Sylvia muba mute. Sisobola gwe manyi wajjolaga naye ngambe sisobola. Kati gwe manyi kyosazeewo okugera. Tosobola kulya mucere. Nkimanyi gy'olaga. Sylvia. Kale wamma Sylvia mubeeko. Channel eno nayagadde mbakyusizeemuko, nayagadde okubeera nga tubaako ne topics ze twogera. Topics zino ono ye host. Go host yani. Co-host, you're the host. I'm the host. She's the co-host. Co-host. Kakati tulina programs obakala ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga bitujja okuba nga twogerako nze ne Sylvia. Tujja byogerangako once in a while. So twalowoozezza nti no every week tubawengayo video emu. Kijja kuba mmwe gye muli okugamba nti no nedda gye mutuwadde birungi mutwongereko ku nnaku. Kuba waliwo abasaba pressure. Omanyi pressure bali bateekayo episode emu. Pressure n'awooma. Yali pressure ba damage. Ne pressure esembyeyo basembye kisaba ku pressure. Kati ne bagamba nedda mutwongereyoko episode emeka. If
ebyokya ku katale ka Brand Property Services Limited abasangibwa ku MT Building okuliraana Gulumaz Empire Zana balina ennyumba ya bedrooms 4, sitting room, dining room, efumbiro so ng'eriko ne boys quarters. Eno eriko ekyapa ng'eri ku bugazi bwa decimals 25 esangibwa Kitende ku Lwentebe ng'egula obukadde bw'ensimbi za Uganda 7.5. Tulina yiika 10 ku lubalama lw'ennyanja Eggaluga ng'osobola okugula okutandikira ku yiika 3. Bw'anoonya okuzimba beach apartment ez'omulembe n'ebiringa ebyo osaanye kusubwa ttaka lino. Apartment kw'okomya amaaso ng'eri self-contained nga buli mwezi esoloozebwamu obukadde bwa siringi za Uganda 18 ng'eno esangibwa Kiwatule etundibwa kawumbi kamu ne miliyoni za Uganda 8. Twina ne plot za estate nga ofunirako n'ekyapa. Twina Nakwero Gayaza eno 5 ku 10 ya miliyoni 65 kuliko amazzi wamu n'amasannyalaze. Kiyunga Mukono 5 ku 10 ya miliyoni 2 nga nayo tukuwa n'ekyapa. Mukono Buddugala 5 ku 10 ku miliyoni 3.5 ate nga nayo tukuwa n'ekyapa. Tobonaabona ng'onoonya ettaka jangu ku Brand Property Services ofune ettaka eryesigika. Tusange ku MT Building okuliraana Gulumaz Empire Ezana. Okirizibe bbiribiri kitegeeza ng'akoze ng'abawoomedde naffe bwe tunaabawoomera nga mutusabayo nga buli wiiki waki tuteekayo ba Friday ba Saturday oba Sunday something like that. Monday Thursday Monday west. Sylvia nina kye njagala twogereko nze mpulira nga si kituufu. Becky yafuna omwami we munfuna gye yamufunamu nze nganze Morris atakkiriziganya nayo nti saawa zino kati bamusuwinze n'omusuwinga omwami X toda mugamba mwami X atali mwami we tata w'abaana X we si X tata w'abaana be baba X we aba X ate bakyali bonna abadde akyetitenkanya abannange muleke ebintu ebyo bannange mubireke obadde n'omwana w'abandi emyaka n'emyaka omuzaddemu abana n'abaana so si babiri okyetetenkanya ki kati babaddewo nga bonna emyaka gyange bamaze ogamba omuntu nti munnange I want you to be my wife kitwala ki it takes something because togena kikolera mu kisenge oba mu lujjalwo oba mu motoka. What does it take? It takes some money netegeka nempita ku bantu ne bali emmere nga nayita ba mama be nayita taata we ne bajja ne babaawo. Do you think that is something? Meka nokola obukozi proposal nedda kati Morris njagala kintu tunuulire nti bwemba njagala omukazi wange okay budget yange eri bwete sirina sente naye mwagala mbirabyeko abantu ba proposing ne mu kisenge nga bali babiri mama tayitiddwa tata tayitiddwa abengena tebayitiddwa because of the budget. Okay kakati ku status osobola mu proposing iranga non proposing ira mu kisenge nakkiriza on proposing irenga ali mu kisenge bwembe kyensobodde. She is a celebrity ayagala bino ebintu bobikola bijje mawulira abantu babyogereko kati nga bujo lindako bujo bagenda okutambula ejo batambudde ne balinnya ennyonyi bajine nusu 2 bagendera mutwalo gumu tiketi ennyonyi to go and return that return ticket visa za mutwalo. Morris mulekeraawo ekyo nkiddamu buli musajja ali eyo mulekeraawo kuzannya ku baana b'abantu bagenda babaka abakazi mujje mutukaabirire mukolime sima pressure zirinnye mugende ku bitanda mulwale lwa nsonga ezo waliyo omuntu oyo alaba omuntu oyo omuwala gwe njagala nga buli kimu kye yali anoonyeza kiri mu ggwe gubanoonya naye nga tegwonya takulaba tabitegeera yanonze sikinze ng'omuntu kikyo takkiriziganya nakyo jataba yali akyetegeka. Kati Morris omuntu yenna alina ali serious okwetegeka tekuliiwo ekijja kyekijja naye abantu baali bagamba video shoot nti tebiriyo just
Haru yali atadde mu kisero nanga Silvio la iyo video ne nali nyize by then nali nyize ebakuba video shoot wali nali nyize nzo Morris sagala kubeera excited and happy for someone atenga byakiyayi ojjukira oba fulumyanga nibagamba stunts netuuka n'ebizibu ebyaddala abantu bamemudduukirira natuloza all the time zibeera stunt naye kasa naabe nga bagenze emaka alhamdulillah ate ekyo nakyo kibi kiki kubanga mulokole bannange Morris omusajja n'omukyala ani akyusa omuntu yafudde waka because okukyuka it's a process si kukeera ku macha just like njagala nkubuuze n'okyuka ebbanga lyamaze n'oyo omusajja baga yagenze omuproposing olunaku lw'olwadde lwasoso omulaba oba okwetegeera bulijjo beetegeera ngenda nemba kwata wano naye nga beegaana exactly kiba kitegeeza yakyuka dda kati naye agenda kubayo hajati nga olaba omukazi naye baali bamuwadde lya haji omusajja we musiraamu automatically nfuuse musiraamu omusajja wange oba musiraamu kanyiza oba antwalidde n'abaana bange emekka nga n'abaana bange basiraamu abaana be si basiraamu abadde yeetegeka mpaka ddi mpaka lwali zifuna ne zitereera ne zibeerawo esente teziwera ezo za netegeka bebagamba mbu nditwala bingi teyakola ki teyatuukaka anti era nenditwala butono nditwala bingi teyakola ki kati nina omukolo gwe nalabyeko gwabadde ku Bukedde TV bagenze omusajja yagenze okwanjula naye ng'obuntu bwatutte yatutte katoni za soda eza zineze 5 nedda ati mumugamba Morris nedda naye omusajja oyo ate nze namuwagidde yatutte katoni ez'amazzi natwala katoni za busoda eza zineze 5 n'agula ne pipa y'amazzi omusajja agula pipa y'amazzi mu kwanjula aba mutono pipa y'amazzi etya bamama gye batateeka tanka yes n'abuteeka ku tukutuku like we are not trying to put you down guy wakoze kyamaanyi nze am supporting you kati kitegeeza ekyo kyemwagala nedda ekyo kyemwagala Silivia oba oyagala kunkuba bukubi nga manya kubanga katale ekyo kiba kitegeeza ati kati mugambye nti ebingi naye ngambye nditwala bingi teyatuukaka abavuma omusajja ate omusajja omulaba maana kuba kibooko kati ekituufu kyemwagala ki kati mundeke neetegeke nedda okugamba omuntu nti will you marry me yes si kwe kuwasa nti nkoze emikolo okwanjula okwo nkikuddiramu Morris I've seen people nga ababadde mu kisenge kye ne omwami we omusajja n'abeera creative and by the way bino ebintu bane tebyetaagisa sente ziri awo omuntu asobola okuleeta mu kafo nga kano n'afuna ewantu wano n'afuna wali obumuli n'abuyibwayiwa wano n'afuna wano akantu will you marry me n'agula empeta ye bulungi nnyo n'akubuuza munnange will you marry me nemutandikiraawo anti nemutandikiraawo sigaanyi naye abakazi ebiseera ebisinga nkuwulira nzoga nti nomujje mu kafo nga kano nina gwe nalabako eyatwala proposal mu Javas wajiraba yo proposal nafukamira bambigayi mukazi yamutunulira kawo tutunuliza n'atambula n'amuviira omanye kikwe kiva simanyi kwe kiva kati nze ngenda kubuulira live experience gye nali mbaddeko nayo gwe nga gwe yes nze nga kyatuuka ku gwe yes fumita emboozi nze twali tudatinga n'omuntu naye ng'omuntu ono tanjagala byenjagala nze omanyi omuntu oba tanjagala byenjagala erinnya tulyogera of course nkumanyi omwamwamwa toyogera linnya eri omuntu oyogeza wajja omumanyi Morris nakugana emboozi zange munenga omuntu nga tanjagala byenjagala buli kimu kyakusika buli kimu kyenneetaga nsaba kisabe ate bwekijja tekituuka nga bwe mbadde nkyagala ng'onoogaa nti nsabayo emitwalo 5 ne bakuwa 5 ne bakuwa 10 nti zaalina this is the nati nkujjira
So ngenda okulaba ng'omuntu ono tanjagala bye njagala. Anga azirina, nga nkimanyi nti azirina. Wane emirimu gyali akola nali ngimanyi. Nze Morris ndi buwongo by the way era abantu abamanyi abankozesezzaako mikwano gyange emiwala na biki. Bw'ontuuza mu budde bwange nga ndowooza bulungi ndi buwongo. I can give you a strategy mw'oyinza okufunira sente. So your guy, we laid a strategy ne tufuna sente. Guy n'abeera ne sente kuba already yali alina sente ne twongerezaako nga mumanyi nti alina sente. Ninga guy buli kintu kyakwegayirira. Kusika kino, kusika kiri, n'agenda agamba banne, omanyi Sylvia, ngenda muproposingira. Ye mukyala gw'osobola okubeera naye, ali developmental, emboozi owulira nti gye muba munyumyere. Kubanga tanjagala nti anjagala mukwano. Anjagala byanfula ki? Anti nedda, anti era Sylvia nawe wenyini bw'oba onoonya omwami ogamba. Njagala nfuna omwami Katonda singa onnyamba. Nompa omwami ali developmental. Omwami alina obwongo obulowooza. Omwami alina obwongo obukola ssente. Era nenjogerako nennyongerako Katonda nti anjagala. Era bwe nfuna oyo omwami simanyi alina obuwongo, simanyi ali developmental, simanyi biki naye nga tanjagala byapa. Omusajja tanjagala. Morris, omuntu gw'oyagala ayinza okusaba ekintu ng'okirina n'ogaana kimuwa. Ng'okirina? Tosobola ggaana. Gw'oyagala tosobola. Tosobola ggaana. Naye ng'oli agaana ng'ayeebuzaabuza kino, yeebuzaabuza kiri. Era we yagala mikwano gye. Nyoba wanzibirako. Ne mugambe takigeza. Kwasigenda kukkiriza. Ate nga oli yagala proposal. Nali saagala proposal. Yes, wali yagala ki? Abakazi si njagala muntu. Morris nkunnyonnyola nti nze nali njagala omuntu nsooke mu feeling nti anjagala. Omusajja yali tanjagala. Yali ayagala byanfunamu. Oba kitegeera? Amagezi ge yali akufunamu. Exactly. Ngaga akati oyo omukazi w'omuteeka ewaka tayinza kulemererwa kukola bwati ne bwati ne bwati. Naye nga tanjagala nti mulaavu. Kiba kitegeeza yali ajja kunteekawo ewaka afune gw'ayagala. Ate awo mbeera mu depression. Kati omusajja ono gwali toyagala awo emikwano gy'ensonga lwaki akwagala? Yali tanjagala. Yali alina byanjagalako. These are two different things, Morris. Ye toyabagamba. Morris okimanyi? Omuntu ayinza bayinza okubuuza lwaki oyagala mukazi wo. Notandika okugamba ali bwati ne bwati ne bwati ne bwati. Naye love entuufu toba na nsonga lwaki oyagala omuntu. Morris nedda. Kyotugera kikayanako. Obeera ng'oyagala omuntu naye nga tomanyi na kumanya lwaki omwagala. Nakola buli ekyobusiru naye ng'ogamba omuntu ono ankoze ebintu bwe biti ne bwe biti ne sivaawo. Why? Ng'omwagala. Nga tomanyi na kumanya lwaki omwagala. Morris, abantu batukoze ebintu naye ng'olemeddewo awo mu bulamu bwe bw'oli naye nga bakubuuza omusajja yali bwati ne bwati akoze bwati ne bwati lwaki tovaawo nga tomanyi na nsonga lwaki tovaawo naye nga gw'omwagala. Real love has no reason. Real love has no reason. Nobeeyoga ng'omusajja awunya bulungi ensonga lwaki mwagala. Bw'ali wunya obubi ng'otambula ng'ogenda. Nga ngenda. Oba tomwagala. Kati gwe mu maintaining ng'awunya bulungi. Kyokka nti wali wunya obubi ng'ogenda. Omusajja wogala, omusajja anyambalira bulungi ensonga lwaki mwagala. Lwali yambala ebisimula ng'ogenda. Real love teyina reason. Naye ate era walina okubaawo era ensonga. Lwaki oyagala omuntu oyo? Ensonga ye yeeyongerezaako. Yeeyongerezaako kweri love. Nti omusajja oyo omusajja akeera ku makya ng'akuwunyira bubi naye ng'omwagala n'omugaa you know what babe nina akantu ke njagala okuwa n'okamuwa naye omusajja gw'oyagaddeko okuwunya obulungi lwawunya obubi toddayo lwansonga neera n'ono omusajja gw'oyagaddeko ssente ng'omwagaddeko bwagazi ssente lwaligaana ozikuwa toliddayo. Era obeera ne weebuzaabuza nakosa ye kino takyalina ssente. Ng'olwo ssente ziweddewo. Sylvia, wali obaddeko awo ne weegomba omusajja n'ogamba singa nfallinga in love n'omusajja ono. That is fantasy.
Gamba. Toyogera luzungu. Have you ever fantasized someone? Okay, have you ever crushed on someone? That is crush, exactly. Yes, I've ever. Okay, you've ever crushed. Crush go omuntu go crush nze ko bomwagala oba batomwagala. Oba tomwagala. Crush oba tomwagala. Oba tomwagala. Like for real. Oba tomwagala. Omara crushing ku bantu. Ola omusajja ngakola byoyagala, ye mula byoyagala. Naye omuntu oyo tomanyanga inner beauty ye. Ebise ebisinga omuntu akwagala ebyaddala. Yono omuntu ategedde inner beauty yo, omuntu naye yisata mu bantu, ayagala atya abantu. Okimanyi osogenda anti kati Sylvia kichogendamu. Eyo bagita courtship. Kati ekyo kyotandise okudatinga. Nti omuntu omulabye for today n'akukuba. Bwakukuba n'omu approachinga. Mutandika omutegeera. Kati era buildings oloba otandise okwagala omuntu buildings omuntu ngera afa abakazi kyangu kalola gwo omusajja ojja kugenda ogwo ku mukazi ogambe nti omukazi oyo mwagala nenga tomwagala. Nye for us we learn to love. Abakazi tuyiga okwagala. Naye gwo omukazi gotayagadde from the word go tojja mwagala. Bekiri? Omukazi gotayagadde from the word go togenda mwagala. Ne wanakuteeka mu sende ojja yeshino naye ate ffe abakazi tuyiga okwagala. We learn to love. You men don't learn. Kyovula omusajja afuna nze nnyo omusajja gwe mmanyi yafuna omukazi mukulu, omukazi n'amuteeka ewaka, n'amukolera buli kimu, n'amugulira emmotoka, n'amuzimbira ekkalina, era omusajja n'avaayo n'ayagala omuwala gwe yali ayagala. Omukwano. N'amulekawo oli yamuzimbira ekkalina. Oli n'amulekawo. N'ayagala gwe yali ayagala. Kati lwaki oba tumugamba nti temuyiga kwagala? You guys don't learn to love. Abakazi ffe abayiga n'ogamba bamwe omusajja ambeereddewo, omusajja njagadde byenjagala, omusajja ntaddemu ssente, n'entandika okwagala mpola mpola. We learn to love. Naye mwe abasajja from the word go. Anti kati Sylvia n'omukazi gwe nalaba eyo era kiri kyogambye nti omukazi abeerawo. Omukazi yazaala omwana asooka ng'omusajja amukuba. N'amukuba n'ajja n'olubale. Kati nga mwabe mweru mugamba. Bamugamba waayo lwaki toviira musajja? Mbontu ndi wakulu abaana ntuterwa abaana. Iye. Love tayina kuba na reason. Obeera oyagala omusajja wo. Ne kati okay kati Sylvia. Katugeze okurasha nze ku Kayemba. Abadde ayitawo awo n'omukurashingako. Kati kakati Kayemba oyo erinnya ngambye fu omusajja gwe nasembayo gwe bayita Kayemba erinnya ngambe erinnya eddala. Saana nakuddamu kuyiza erinnya lya Kayemba. Ngambe erinnya eddala. Kayemba mwekwanako. Kayemba ki? Kayemba ki? Sylvia mwekwanako ne Kayemba. Kayemba ki gw'ogamba? Sylvia mwekwanako ne Kayemba. Kayemba ki? Kayemba ki? Kayemba ki? Kayemba w'oku Kizinga eri ewakola Muyindi. Sylvia okurashinze ku muntu yenna kale ayitawo n'omukurashingako gwe kikutwalira kati kuba kati gavumenti ino tosobola kuyiga gw'oyiga okwagala niyo omusajja tasobola kuyiga kwagala. Kati omuntu ono n'omumanyi otya nga temubadde mwenna oba ne mudatinga something like that. And okudatinga kuina kubeera for how long? Osimanyi mwaba kudatinga. Kyova interview yange nakugamba nti nze amyai date. Nze sikola ebyo bintu musimaya londabye lwetugenda tubaako kye tukola nno. Myai date. Njagala ntusinkana. Omanyi omusajja omulabirawo even first day. Naloka avuma waitress. Naloka avuma biki. Kino abakulaga serious n'ensi. Oyo omuntu aba mubi. Mwe abakazi temwagala basajja beemoolera ku bantu. Hey waiter, oh waiter you smart. It is different. Be tough. It is different. Kati first day kangulaga nti ndi tough. Ate ina kuvuma buvumi. Oyo yenze. Kati tuba tulema
tukolaganye kyotegeeza oba osobola okuvuma omuntu gw'otamanyi mu maaso gange nange osobola okunvuma namupisamu ne kumpi anti mukazi weyita abadda neemolerako nemuwaasa neemolerako tekiriyo bane tekiriyo omuntu w'empisa embi aba wampisa mbi from that ozinda ze wonti Morris nze njaganya omusajja yeematira bayithawe nsaga omusajja yeesesasesa naye ate yes neematidde waitress aze hello how are you good fine how are you omuntu aludde lwaki oluddeyo bannange in your head yafumba yakola te she's just someone messenger akuletedde ekyokulya you know alwaki ye gwoba ovuma and really patience what does it take you to be patient for nze nkugabe nze njaga nnyo okudatinga ebintu bino byogeranga agamba nti byakutuukako nti omusajja wali naye n'agira weyita n'aboggolera weyita babikola n'oboggolera weyita n'ovuma weyita n'omumanyiira okimanyi byogeranga okambuwalidde ddala olina obusungu olaga nti nze saagala muntu amanyiira muntu kwanze nange saagala kummanyiira yanga omusajja nga walaba naye nze Morris ensonga lwaki sinnafumbirwa nze tebammanyiira wamugjawo oyo alo nakwogera ku bantu nga bali sinakwogera ku bantu nga bali yenna ono yaboggolera weyita mwaliwa otetusobola dde okuddiŋŋana bayitha oyo omuntu no I'm just giving you an example nti omuntu ng'oyo badde obijja ku mutima kulabye ng'omyuse n'amaaso Morris Jordan Kawesa yo channel kwali bamuta Morris Jordan K Media na consent no muri bulungi ya channel ya feno oba program ya feno wagiddwa abanafe aba mama interior bakugamba ntino balina bed covers enungi balina ebyo mu kisenga ate nga bayongeddeko ne interior yatikudde bi blankets ebirungi mama yatikudde blanket mama girl nja anytime soon nabe blankets ebirungi waliwa paka kwali ate nga tuwagiddwa abanafe abamatendo restaurant abana balina pizza balina ka pizza balina kamera kalungi abana balina emmere bali ku kiyumba stage awo akamere ne kanakadeli kakola Salama Road ate nga tuwagiddwa abanafe aba Namtebi Creatives Namtebi Creatives kaabye yogerere ngafa bana Namtebi Creatives tukola film makeup ne tukola ne makeup wa beauty ne tukola tutunda n'engoye tutunda engatto mu following kao ku Namtebi Creatives TikTok ne namba isimu gibaweere ddala 0777 22 8071 gisome mpola 0 musanvu 22 8 7 alright oyina Namtebi Creatives wattu oyagala essimu nga ya kibanja mpola oyagala essimu ya kibanja mpola oyina maama mu kyalo akugamba njagala yakasimu naye emitwalo 2 tonnagaweza wamu naye ng'owulira essimu ojagala wattu bagamba nti nosobola okuleeta emitwalo 5 n'osasula okusasulako mpola ate bambi beesigika abantu abo yes gwoboleeta essimu gwoboleeta ekyetaano ng'otwala essimu nze njagala iPhone kati ng'otandika wattu azirina era kalanga wekali awo abebeera nga tojjako ennamba y'essimu abawattu bakubira bakuwa essimu ku kibanja mpola ate ku magoba matono ddala sono tobeereyo nga tutolina smartphone tosobola agenda ku tokotooko ate aba Morris Jordan Kawesa Morris Fashions bo bakugamba tulina engatto okuva ku y'omwana omuto paka ku y'omuntu omukulu n'olwekyo jangu ku Morris Fashions tukuwa engatto tusangibwa ku Naiga Chambers opposite Mini Price number is 07 63 855 400. Thank you so much Morris Jordan Sylvia twalabye anabo jebuva ne jebudda eno tannazaalayo bano baana bamusajja munne buno obudde balaga omukwano ababe abasuddewo kiba kitegeeza abaana bano baali mu kulaga omukwano balina laavu eva w'abantu bameka basatu kitaabwe yabazaala nyaabwe naye yennyini owookusatu kyokka ate bali be yalekawo balina laavu evawa maama waabwe
So okukubagana kubaawo Maurice okuchankala na relationships kibaawo nze I know and believe nti omukono guba guweddewo it is okay guba guweddewo naye ate temuteeka baana mu mukwano gwammwe kyogamba mbuuza bubuuza kuba I'm not sure ebbanga lino lyonna omukyalo n'abadde gyali kuba twawulidde mu mawulire ng'agamba nti yazala wa myaka 16 kati omwana kati alina 19 omwana w'omukulu kitegeeza no omuwala yazala wa 16 kati awuzeza 19 kitegeeza omwana omukulu wa myaka emeka 3 kakati bwe babanga relationship ya alina babiri bombi ba musajja oyo kati ozadde omwana asoose takulabiridde era ozadde n'owookubiri nera n'atakulabirira naye n'osirika wekiri ate nnyo kisoboka relation gundi ene emaze kujja mu mawulire omukyala naye n'alyoka avaayo lwaki avaayo mu kaseera kano bulijjo akola ki ekintu kiri bwe kiti nze oyinza okunzaalamu omwana asooka kuba ndi mukalabaya oba muki oba waffe bandabirire oba bambeererawo nonyinnyonnyola sibya sirina ssente noddamu nonnimba n'okomawo nenfuna olubuto olwokubiri okitegeera naye tubeera mu nsonga ze ezimu sirina sibya ndi bubi bla 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 kategerenkera ku makya soko simbe wakati awo negwe omukyala kyokama nenkuzaalamu omwana asooka nesikuwa buyambi ate nga ssente olaba nzirina waliwo n'abazaala 10 omusajja tamulabirira naye kati abakyala muli ki ekyo kye nakugambye laafu terina nsonga muli ki obeera nga ng'oyagala omuntu wo okay kati ayagala omuntu omuzadde yamuzaalidde asooka n'owookubiri kati lwaki ataavaayo najja mu mawulire bw'obanga oyagala omuntu wo kati yafunye obujja buli human buli nakyo akitegeeza kireeta omukyalo ono mu mawulire si butalabirira mwana nakyo weekiri abuba kati buno obudde ssebo ondaga nti tolina ssente kuba tomanyi ensonga alina okuba nga amu ensonga talina exactly kale woba toyina ezikola gundi eyogo okimanyi nti omwana oyo omusajja oyo abika yasooka ku mwana oyo obanga she was 16 ayinza okuba yamusookako okitegedde omwana oyo amanyi omusajja ogu mu bulamu aba tamanyi omu abamanyi bameka wow tasobola kubanga amanyi omu nakikale buno obudde ali 19 yes yamusinkana ali 16 kiyinza n'okuba nga batandika okudatinga ngaali 15 kati 15 kati wemba nazaala ku myaka 16 olubuto nalufuna ddi nga ndi 15 nalufuna ndi 15 okitegeera wemba nga olubuto nalufuna ndi 15 kiba kitegeeza nzadde 16 tubeera n'embuto emyezi 9 gwe mwaka nkibala okitegeera right now ntegeerekeze yamufuna ali 15 kiba kitegeeza omwana oyo yamusanga muto nga n'obuwongo buto obwongo bwe bwonna buli ku musajja atya omu right now that girl is hurting omwana wa 19 olwa n'omukazi w'emyaka 4 bw'alaba omusajja we atamulabiridde n'avaayo n'agenda n'awasa omukazi omulala kimuluma ne kimutraumatizinga mbalabyeko abakazi ng'omusajja yamutadda omukazi awezezza emyaka 5 naye nadda ng'alabye oli awasizza omwana omuto nadda because she is traumatized omusajja yamusuulawo amumalidde emyaka gya amumalidde gwe omanyi abakazi tubeera opportunities between 20 to 45 beyond 45 opportunities ziba zeesalidde ddala ne kati Silivia ne tudatinga mu myaka gino 25 3 nenkuzaalamu omwana ne weekyanga kale netwekyanga yes n'okwata lyokutte nange nenkwata eryange in the process nenfuna eyo akawala kato mpezezaaga 5 naawe oli mwaga 5 nimba nga ngenda kakubemba wansulawo n'omwana oba n'abaana Silvia
sigenda omwana ku myaka 3 tutegeeza omwana oyo alina emyaka ameka 2 kati emyaka 2 nange ne mwenfunidde essanyu ne ngenda tewabera mbulambu omwana waffe kati onjagaza ki sasulire ky'obutabera mbulambu omwana waffe kisasulire ekyo you are supposed to be there mu bulambu omwana waffe ekitegeeza omukazi alina kwetungako paka nedda kati mbuulira lwaki omusajja akeera ku makya n'asulawo omukazi n'abaana omwana n'atuuka okwanjula kajja kawumbulire gwe nga gwe omusajja obadde omwana n'atuuka okwanjula omusajja n'ayimirira nze omwana nga alina okwanjulira wange ogwo omukolo gwagala mu lujja lwange kubanga nze amuzaala kino kika kye omusabangaani gw'otalabiriddwa kati weebale nnyo point eyo nyini gy'osembyeyo kino kika kye waliwo basuulawo tewamanya banda ba kika kyo waliwo basuulawo nga nogalabirira abakazi mwekyanga ne muteekamu n'abaana saagala kuwulira mbu abakazi twekyanga tosobola Morris kola sene n'oziteeka ku ssimu yange ne nzikuddiza nga z'abaana nali ndabye kazizaayo obaire tewamukola nali ndabye kazizaayo nze Morris nzira yazaayo akakadde nze Morris nzira nze mmanyi okuzira ne nkuddiza ssente naye ate ku mwana sisobola zikuddiza naawe ozira ndi kabaka nkusabye ssente nolwawo zimpa nzikuddiza ate nga sina adde ebyo nkikolera ddala kati gwe oba ozinsabye ng'omukimanyi ku kaseera ako nzirina oba nange ngenda kunoonya nnoonya mbuulira nti tozirina mbuulira nti sizirina Morris tokonda okumbuzaabuza tuke tuddeyo wali tumaze emyaka 2 tetweraba nfunye essanyu nfunye kapetipeti akaana akato kacuucu ngenda kakuba embaga oba wanikira omukono nti wabeeyo oba tewali yenna agaana embaga eno genda mu maaso bw'otayagera kati tolyogeranga onoona ki after 20 years yatusulawo n'omwana yabula bubuzi lwaki ku mbaga ate ekyo empuliriza obuvunaanyizibwa wabusuulawo Morris era wesikujja mbukadde 10 sikuleka tumuwasa osobola okugenda ku mbaga ya exo kisinzira engeri gye twayawukanamu na biki byewankola nze woba wandekera omwana ne mmukuza nga temuli bya mwana nga sina mwana ate tobala ex wange I just once knew you gwe mba sikumanyi ex you just once know me I just once knew you twemanyako bwemanya era nze omuntu ayimiyo n'agamba ex wange nga sikulinaamu mwana mukwano sikumanyi tomanyi we just once knew each other oyo mba simulinaako wadde akantu bayirawe era omukazi ayimuka n'agamba ndi omusajja wange nga temulinamu mwana mpozi n'ekirala nga wampasa mpeta we didn't divorce noyo naye mba nina right ewanika omukono kale you once knew I once knew you obeera mukwano gwange ate waliwo ne ba ex nga sisagaana kwesembereza sisagaana kumanya nti waliko mukwano tuba na mukwano gwange sikuwalana sikulinaako buzibu ne beerayo nange gyende nabo gye bali byebyo nno Morris Jordan's Kawesa straight out Romantic Entertainment on Primus Komosobola. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan's Kawesa Sylvia naye abaddewo for today. Guys can so to know it will be all about you. You will tell us what you really want to bring us on the table because you once asked me nti Morris kipya kikyogenda okutuleetera. But I think I'm introducing something new. So mba mukyagala, you guys tell us in the comment section. Mutugambe na dina because eno channel si yange, si ya Sylvia, si yani yammwe kuba bwendete ebitakwatagana era namwe nga mubigoba. But thank you so much. Have a great night. Sylvia mpozinga ina akatalekeka olwaleero. Mbagala nnyo basweet, mbagala nnyo mutu supporting bannange, mu pushing ekintu kino bannange. Mu sharing media yaffe eri abantu, you know,
mumwe mwetugenda okufuna okutereza. Right now we just introducing something new. Naye ate era namwe musobola tulabulamu ne tuga abane mukoleyo kagundi bwe kati bwe kati ne kati no. Yeah. And by the way ku show eno tujja kubasaba nti naawe bobongo oli around here ngolina ekintu kyonna ekikutawaanya oba mu bwongo oba challenges oba something channel open ojja kujja otule wano introducing abantu and we see how to handle it because abantu babeeyo nga balina depression ninga amagezi talina nga ali mu cage bwati. But once you come here and a problem half solved, rather a problem shared is half solved, you know. Also okujja ne twogerako wano n'abantu munene ne batuyambako ne balaba ensonga eyo ne batuyambako. All right. So for today, guys, have a blessed night. My name is Morris Jordan's co-host. Until we meet again. Thank you. Bye-bye. Namtebi Sylvia. I love you.